Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda okulaba ku nzivunula eya surati Yusufu. Surati Yusufu yetugenda okulabako ku makulu gaayo oba okuvunula kwayo. Nabagamba twawula okuvunula n'okunnyonnyola. Mukadde kano tuvunula Qur'ani, buli muntu abenga asobola okuba nga amanya ebigambo byayo bivunula bitya, aya eno evunulwa etya. Then tujja kudda mpola mpola tubeere nga tugenda tunnyonnyola aya ku aya, omuntu asobole okuba nga agaziwa mu kumanya kwayo. Tutandika surati Yusufu. Bismillahi rrahmani rrahim. Agenti alifu laamu ra. Ennyukuta ezo nno Allah yazeesigaliza. Teri muntu yenna ayinza kubanga avunula ennyukuta ezo okuleka nga ayagadde tuyiiya. Allah yamanyi kiki, lwaki ennyukuta ezo yazeesigaliza, lwaki yaziinako okumanya kwazo era okumanya kuliye. Naga nti tilka ayatul kitaabi mubin. Allah tabaraka wa taala agambye nti buno bwe bubonero obw'ekitabo kino Qur'an mubin ekiyolefu. Bwe buliwa bwagenda okubanga akunnyonnyola, agenda kubanga akunnyonnyola. Agambye nti buno bwe bubonero era gano ge mateeka ag'ekitabo kino Qur'an ekinnyonnyofu. Naga nti inna anzalnahu Qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun. Amazima nti inna alayidde, naga nti mazima anzalnahu twagissa Qur'an eno arabiyya mu lulimi oluki, Oluwalabu. La'allakum ta'qilun, oba oli awo ne mbeera nga mugikola ki, nga mugitegeera bulungi, kubanga Allah Qur'an eno yagissa nga agisiza mu Bawarabu, nga tajja kubanga ate abagamba Luganda nga tebalutegeera kyeyayagala, n'agissa mu lulimi Oluwarabu babeere nga bakola ki, nga bagitegeera bulungi. Olw'embeera n'obujeemu bwe baali bayina, n'abasiza Qur'an ebeere nga ebalungamya bagitegeere n'engeri mu lulimi Oluwarabu. Agambye nti, agamba Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, agambye nti nahnu naksu alayka ahsana al-qasas. Agambye nti mazima gwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama tukunyumiza ekisinga obulungi mu mboozi zetugenda okunyumiza oba zetukunyumiza, bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an min qabli hadha al-Qur'an wa in. Agambye nti Allah tabaraka wa taala agambye nti nahnu mazima naksu alayka ahsana al-qasas, tukunyumiza gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama emboozi esinga okuba enki, ennungi. Oba tukunyumiza mu emboozi tukunyumiza ebyafaayo ebisinga okuba ki, ebirungi. Lwaki? Bima awhayna ilayka, olw'ebyo bye twasajja okola ki, gy'oli gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ategeeza ki, ebiri mu eno Qur'ani. Allah tabaraka wa taala byagezaako okumuga nti anyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ku ebyo ebyassibwa gy'ali mu eno Qur'ani. Wa in kunta min qablihi, newankubadde nga olubereberye lwayo la min al-ghafilina, walimu abo abakoki, abagayaavu, abatabiriiko oba abatamanyi. Walimu bagayaavu abatamanyi. Naga nti idh kala Yusuf li abihi ya abati inni ra'ayta ahada ashara kawkaba washamsu wal kamaru ra'aytuhum lisajidin. Agenti agamba Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti jukira
ajjukiza mutume abaga nti jjukira idh kala Yusufu mu kiseera Yusufu yagambira li abihi ng'agamba kitaawe Yakubu. Kitaawe wa Yusufu yali Yakubu. Nyaga nti jjukira Yusufu yagambira kitaawe n'amugamba nti ya abati owange gwe taata inni ra'aytu ahada ashara kawkaba mazima ndabye emunyenye 11. Amakulu yali yebase n'aloota emunyenye 11 washamsa wal kamara n'aloota enjuba n'omwezi abiroota atya ra'aytuhum lisajidin yabiroota nga laba byonna bimuvunnamidde emunyenye 11 enjuba omwezi nga byonna bivunnamye biri mu kumusinza bimuvunnamira. Yusufu wamala okugamba kitaawe n'awuliriza ekirooto ky'omwana. Kala n'agamba ya bunayya owange gwe omwana wange Yusufu la taksus ru'yaka togezaako n'onyumya ekirooto kyekyo ala ihwatika eri baganda bo. Tonyumiza baganda bo ekirooto ekyo kyewaloose kikomye kunze. Baganda bo tokola ki? Tobabuulira. Lwaki? Basobola okumanya ekirungi ekiri mu kirooto ekyo ne bakola ekikyamu. Fayakiduuna laka bayinza okumanya ne bakusalira enkwe olukwe lwonna olukujjawo olw'ekirooto ekyo nga bategedde obulungi obukirimu. Fayakiduuna laka kaida bayinza okusalira olukwe. Inna shaitaana li insani mazima enkwe za shaitaani eri omuntu aduwwe mubiin mulabe ki omweyolefu oba mulabe ow'olwatu. Wakadhalika yajtabika rabbuka era bwe kityo nkugamba gwe mwana wange Yusufu mutabani wange nkugamba wakadhalika nawe kityo agenti yajtabika rabbuka Allah wayinza okubanga akoze eki ajja kwawula okyali muto naye Allah ajja kwawula olw'ekirooto ekyo. Wayuallimuka min ta'wilihi min ta'wil hadith era agenda kubeera nga akumanyisa enzivunula z'endooto. Wayutimu ni'matahu alayka era ajjuza ekyengera kye ku ggwe. Wa ala ali Yakuba era ajjuze ne ku famire yani Yakuba fenna abeere nga akola ki nga tuteekako emikisa. Kama atammaha ala abawayika nga bwe yajjuza kwabo baani ngera bwe yajjuza olubereberye ne ku bazadde bo nga bwe yajjuza olubereberye ne ku bakadde bo min kabuli olubereberye Ibrahima amakulu nga bwe yajjuza ku bakadde bo nga Ibrahima wa Ishaaka ne Ishaaka. Inna rabbaka mazima omulezi wo alimu hakimu amanyi mumanyi ate mukakasa ku ekyo kyaba ayogedde. N'agamba nti lakadi mazima kana fi Yusufu wa ihwatihi ayatu lisailin mazima kyali oba kwali oba kyali oba mwali mu kyafaayo kya Yusufu ne baganda be ayatu lisailina obubonero oba ekyokulabirako eri abo abakola ki ababuuza ababuuza ku bibakwatako oba ku nsonga zaabwe zonna. Amakulu nti ebyafaayo biri mu ssuula eno ebya Yusufu nga tonnaba kubuuza kiki mulimu ebyokuyiga bingi. Olina kwebuuza na kuyiga bwizi kubanga mulimu ebyokuyiga bingi eri abo abakola ki ababuuza. Idh kalula Yusufu wa ahabbu ila abina minna ahabbu ila abina minna
والنحن أسبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف jukira mu kiseera bwe bagamba la Yusufu wa ahuhu mu kiseera baganda ba Yusufu lwe bagamba nti mazima nti taata waffe ayagala nnyo Yusufu okusinga ffe. إذ قال ليوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا mazima kitaffe ono ayagala nnyo Yusufu ne muganda we Benyamini okusinga ffe ate abangi. Lwaki? Yusufu babazaala babiri, maama waabwe yali omu, yabazaalawo babiri, Yusufu ne Benyamini, bannaffe gwe bayita Benjamini, yabazaalamu babiri. Kati ate bano abalala baganda ba Yusufu ate bo bazaalibwa 11. Kati ate Yakubu n'abeera ng'alaga nti ate Yusufu bano tebamuva ku lusegera ababiri ate nga bali abangi, nabo ne balaba nti amazima Yakubu asinga kwagala ani? Yusufu ne muganda we. Kati wagaa nti idh qala la Yusufu wa ahuhu ahabbu illa abina minna, ti mazima kituufu taata waffe ono asinga kwagala Yusufu okusinga ffe, so nga ate wannahanu usbatu inna abana lafi dhalali mubin, so nga ate ffe tuli abangi, tuli ekibiina eky'amaanyi, tuli bangi, bantu 11. Baga nti mazima kitaffe ali mu buze obweyolefu okubanga asinga kwagala ani? Oli n'aleka ffe ekibiina ekinene eky'amaanyi. Tebakomaawo, olw'ennyugu gye baafuna batandika okukkaanya. Bakoze batya? Okulabika nga bakyusa endowooza za taata waabwe. Omuteesa omu n'agamba nti iktulu Yusufu atutaani Yusufu au tulahuuhu arudha, oba tumuwaŋŋanguse tumusuuleyo mu malungu, tumuwaŋŋanguse tumusuuleyo mu malungu. Yahlu lakum wajihu abikum, abeere kugamba tubeere nga ffe tusigala mu kyenyi kya taata waffe, kugamba abeere nga feesi ya kitaffe abeere nga alaba ffe, abeere nga alaba ffe, atulekere feesi ya taata waffe abeere nga alaba ffe ye nga taliiwo. Wattakun min baadi qawma salihin, oluvannyuma tulyenenya tubeere ekibiina ekirongoofu, oba si kyekyo oluvannyuma alitwagala, naffe alitwagala oluvannyuma lwokubanga Yusufu tamulabawo taliiwo. Kaala kairu minhum, n'agamba omu, omuteesa omulala, oyo nno omuteesa yali omukulu mu baana abe 11, n'agamba la taktulu Yusufu, temutaani Yusufa. Wa alkuuhu fi gayabati lijubbi, tubeere nga tumusuula oba mumusuule mu kinnya ekiwanvu nga kirimu amazzi. Yalitaktuhu ba'udhu sayarati in kuntum fa'iruna, bajja mulonda abamu ku batambuze, bajja mulonda abamu ku batambuze bwe munabanga mukikoze ne musuulayo, oba tunabanga tukikoze ne tumusuula mu kinnya ekirimu amazzi, abatambuze bajja kukola ki? Bajja kubanga bamulonda.
Kaalu ekiteeso ekyo baakiyisaawo eky'omusuula mu mazzi ne balaba ddala ng'ekyo kijja kukola ki? Kijja kukola. Kaalu ya abana, era ne basalawo ne bafeesingaani taata wa Yusufu kitaabwe. Kaalu ne bagamba ya abana, owange gwe taata waffe, ma laka la ta'manna ala Yusufu wa inna lahu lannasihuuna. Tinaye mazima lwaki totukkiriza ne tugendeko ne Yusufu? Lwaki totwesiga wakati waffe ne Yusufu? Lwaki totwesiga ne tutambulako naye? Kubanga ffe ku ye tuli kibiina ekisobola okukola ki? Okumukuuma, tuli bangi. Era tuli abayinza okubalala nasihuna abamubuulirira nakulanga amanyi ensi bwetambula. Arsiluhu maana, tusindike naye gada olunaku lw'enkya, yarta'u wa yal'abu wa inna lahum lahafidhuuna. Tusindike naye olunaku lw'enkya asanyukeko naye ng'ali naffe azanye. Wa inna lahu lahafidhuuna, fe tujja kubanga ku ye tuli bakuume, tujja mukuuma. Kaala n'agamba taatawe, inni layahidhunni, n'agamba nti mazima nze kinnakuwaza ku mmwe an tadhhabu bihi, ogenda naye, wa ahaafu, era nze ntya an yaukullahu dhi'bu, omusege guyinza okukola ki? Okumulya. Wa antum anhu ghafiruuna, nga kummwe nga muli bagayavu ku ye, omusege ne gukola ki? Ne gulya omwana wange. Kaalu ne bagamba la in akallahu dhi'bu, mazima omusege wanga gumulidde ne gulya Yusufu, wa nahnu asbatu, nga tuli ejje ery'amaanyi, tuli ekibiina ekinene, inna idhan lahasiruuna, tujja kubanga tulimu abafaafaganiddwa. Naye tukakasa tegujja muli omusege, mutuwe tukole ki? Tugende naye. Balwadde ki ne bajjisa taata waabwe nakkiriza n'abawa Yusufu bakole ki? Bagende naye. Naye falama dhahabu bihi, naye baamala okugenda naye, wa ajma'u an yaj'aluhu fi gayabati lijubbi, ne beekuŋŋaanya ku kiteeso kyabwe kiri kye baateesezza awamu, ne babeera nga bamusuula mu kinnya ekiwanvu ekirimu amazzi. Wa awhayna ilayhi, ne tutumira gy'ali, ne tussa obubaka gy'ali, la tunabbi'annahum bi amrihim haadha, n'amugamba nti ogenda kubategeeza gwe Yusufu abo abakikoze tebakusuula mu kinnya ekyo, oluvannyuma ogenda kubategeeza era ogenda kubannyonnyola ekigambo kyabwe ekyo kye bakoze. Wa hum la yashkuruuna, naye nga tebakyakitegeera nako nti oba baakikola. Oli kibannyonnyolera baliba tebakimanyi nako era nga tebakitegeera nti baakikukola. Wajaa'u abahum ishaa'i yabkuuna, agambye nti bwe baamala okukikola ne basuula Yusufu mu mazzi, beekomyawo olweggulo, yabkuuna nga bakaaba, oba nga beekaabya, kooko tekuba kaaba kutuufu, kuba kwekaabya. Kaalu ne bagamba ya abana, owange gwe taata waffe, inna dhahabna nastabiqu watarakna Yusufu inda mata'na, mazima twagenze, owange gwe taata waffe, mazima twagenze emisinde gyaffe, omuzannyo gwaffe gwe twabaddeko ogw'okuzannya nga tudduka, ne tuleka Yusufu awali ebintu byaffe, ne tuleka Yusufu awali entanda yaffe abeere ng'abikuuma. Naye amazima tugenze okudda gye tuva okuzannyira, fa akallahu dhi'bu, ng'omusege gumukoze eki? Gumulidde. Wama anta bimu'mini
lana ne mazima ge togenda kutukiriza kwekyo tugamba walau kunna sadiqina newankubadde nga twogera amazima oyinza obutakikiriza nti omusege gwakoze eki gwalidde Yusufu. Wajaa'u ala kamisihi bidhammi kadhibi bwe baali bajja abavubuka abo bajja ne kanzu Yusufu gyabaddemu bidhammi kadhibi ng'ejjudde omusaayi ogw'obulimba. Lwaki? Bakozesa koodi eyo ey'omusege okulyani Yusufu olw'ensonga tataawe bwe yabagamba nti omukubawo omwana wange omusege guyinza omulya, kati nabo babanga balina kukozesa koodi eyo okuyitawo. Nebagamba omusege gukoze eki? Omusege gumulidde. Era bakomawo olweggulo nga bazze bajja n'ekkanzu eriko bidhammi kadhibi omusaayi gwaki gw'obulimba. Kaala ne bagamba kale n'agamba nti bali sawallati lakum anfusakum bi amra. Agenti n'agamba Yakubu tata wa Yusufu n'agamba bano nti mazima n'agamba nti bali sawallati lakum anfusahum amra, mazima omwoyo gwammwe oba emyoyo gyammwe gibaagazizza okukola Yusufu ekigambo ekibi, gibaagazizza okukola Yusufu ekintu ekibi. Fasubiru jamiru, nekangumiikirize olugumiikirizo olulungi. Fasubiru jamiru, tugumiikirize olugumiikirizo oluki kangume oba nja kugumiikiriza oba kangumiikirize olugumiikirizo oluki olulungi. Wallahu almusta'annu, agambye nti wallahu almusta'annu ala ma taswifuuna. Agambye nti Katonda musta'annu ye muyambi ala ma taswifuuna, kwekyo kyemukola ki kyemwogera. Yakimanyi Katonda ajja okusalawo oba ddala Yusufu yakoze eki, nti yagudde nti oba omusege gwakoze eki gwamulidde. Naye tiyakkiriza olw'ekkanzu eno Yakubu tata wa Yusufu yafuna okwemulugunya kubanga alaba ekkanzu nga nnamu gye bamuleetedde. Ekkanzu teriko yadde awataagule, teriko yadde akawuzi akasooseemu. Ne yeebuuza ddala omusege guno gwasoma gutya okulya ne gulya omwana ne gumalawo nga ekkanzu teyuliseeko yadde. N'agamba nti kyobula yagamba nti bali sawallati lakum anfusahum amra. Kaala bali sawallati lakum anfusahum amra, emyoyo gwe baagazisiza okukola eki ekintu ekibi oba ekigambo ekibi. Wajaa'atu sayyaratu, terwali olwo wajja omutambuze. Fa arsalu waliddahu, n'abeera ng'atuma bano abakimi b'amazzi agenda amukimira amazzi. Omukimi w'amazzi naye n'akwata endobo ye n'agenda okuba ng'asena amazzi. Fa'alda dalwahu, kyeyakola omusenyi w'amazzi bw'atuuka ku kinnya kiri kye basudde mu Yusufu kirimu amazzi, yagenza kusena amazzi tamanyi kiri mu kinnya, n'abeera ng'ateekayo endobo ye. Bwe yateekayo endobo ye Yusufu naye n'agyerippako. Bwe yagyeripaako ono n'amulaba nga kugiddeko omwana. Kaala n'agamba ya bushira, gana amawulire gaki gassanyu, hadha gulaamu, ono omwana mulenzi, waliwo akasente wano ngenda kumutunda, ono omwana mulenzi. Wa assaruhu bidhaati, n'abeera nga amukisa, teyayogera, yabeera nga amukisa ng'era omuntu akukusa ki eky'obugagga. N'abeera nga amukisa n'amutwala mutunde. Wallahu naye mazima alim bima ya'maluna, manyi nnyo kwebyo bimukola ki byemukola, manyi kwebyo byebali bakola ki bye bakola.
wasarawhu bithamani again watharawhu bithamani yajs bakhsi wasayarahu bithamani bakhsi era kiyakola eyalonda kiyakola kwe kubeera nga amutunda thamani bakhsi omwendo omuki omutono darahim ma'dudat yamutunda dirhamu eki embale obutono entono ennyo entono ddala wakanu fihi olwokuba nti yali kuye minal dhahirina nga tamwinamu mugaso tamwinamu kyamwetaaza talinamu ki nga yeze bamuwadde zagenda nazo yamutunda dirhamu ki entono ddala wakala alladhina istarahu n'agamba oyo eyagula omwana kyava agamba min misiri yali mu misiri eyagula omwana yali misiri kyava agamba limraati mukazi we n'abeeranga amugamba akrimi mathuwahu omwana oyo mukuuma ogulumiza eki ekifo kye asa oba oliawo an yanfa'ana n'abeeranga akola ki ng'atugasa ng'akuze au oba nattahidhahu waladan oba namufuula ki omwana we oba ne bamufuula walada omwana ajja obbagasa wakadhalika nawe ekityo makanna li yusufu wetatebekezaani yusufu fil ardhi mu nsi walimuallimahu ne tumuyigiriza min ta'wil al hadithi ngeri kijayinza okunyonyolamu oba okulootola ebirooto wallahu galibu ala amri walakin akthara an-nas la ya'lamuna agenti wallahu mazima Allah galibu ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamuna agenti mazima Katonda yavunanyizibwa Katonda yasinga amaanyi ala amri ku kigambo kye walakina naye abasinga obungi walakina akthara abasinga obungi nansi mu bantu la ya'lamuna tebamanyi tebakitegeera naye nga Allah yasinga byonna ye buli kimu bw'aba asazeewo mu kigambo kye n'ekyo batono abakikola ki abakitegeera walama ballaga ashudahu atainahu hukma wa ilma agenti bwe yamala okuweza oba bwe yamala okukula n'abeera nga akuze oba okusajjakula atainahu hukma ntumu obwaki obwa nabbi wa ilma n'okumanya wakadhalika nawe ekyo najidhil muhisinina bwe tukuuma empeera z'abalongoofu bwe tukuuma empeera bwe tuyinjiwaza empeera bwe tusasula empeera z'abo abalongoosa naye agambye bw'amala okuvubuka omulenzi oyo Yusufu n'akula warawaddatuhu lati huwa fi baitiha ani nafsi bw'amala okukula Yusufu yali muvubuka mulungi n'amwegomba oyo omukyala n'amwegomba abadde amulabira nga bali mu nnyumba ey'emu neyeegomba Yusufu ye kennyini n'omwoyo gwe wagallakati abawaaba kye yakola n'abeera nga amuggazaawo emiryango aggalewo enzigi n'abeera nga aggalawo ki oluggi wakallati haitan laka bw'amala okuggalawo oluggi omukyalo oyo eyeegombe Yusufu yejjako buli kagoye n'asigala ng'alinga
bwe yazaalibwa. N'agamba Yusufu, haita laka kikyotalaba. Kala, n'agamba Yusufu, ma'adha Allah, mazima ndekingiriza eri Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, mazima kyabulyaza amaanyi nnyo mukama wange yalongoosa ekifo kyange, n'abeera nga nkuza, n'abeera nga ndabirirwa, n'abeera nga nkolaki. Innahu la yuflihu adh-dhalimina, okukola ekyo mba mulyaza amaanyi, okukola ekyo mba mubi nnyo. Mazima Allah tagenda kukola ki? Kwesimisa baki? Balyaza amaanyi. Ekyo sobola kikola. Walakad hammati bihi, omukyala yegomba Yusufu n'essaawa yatuuka ku mbeera omukazi yateganga Yusufu, ku mbeera omukazi gye yakolanga. Wa hamma biha, ne Yusufu n'abeera ng'akola ki? Ng'amwegomba. Agenti lawula an laa burhana rabbi, era singa tetwalaga Yusufu olwo nalaba akabonero ka Allah tabaraka wa taala nga talina kikola, kubanga kitegeezebwa abamu nti yabeera nga alaba kitaawe nga yamugaana okukola ekikolwa ekyo. Kitaawe Yakubu yamujjira, teyaliiwaawo naye alaba nga amujjidde ng'amugaana ekikolwa ekyo. Era agenti singa tekaali kabonero ka Allah tabaraka wa taala okulaga Yusufu ono, osobola awo yalibadde akikola ki? Yalibadde akikola. Naye kadhalika nawe ekityo, linasrifu annuhu su'a, bwetyo twakola ki? Bwe twamukyusiza oba bwe twamukyusa okumujja ku ki? Ku bubi, obunnefu, walfasha n'obuwemu. Innahu mina ibadina limuhilasina, mazima ali mu baddu baffe abalongoofu. Yusufu ali mu baddu baffe baki? Abalongoofu. Wastabaka albaba wakaddati kamiswahu, Yusufu ono bw'amala okugaana omukyala yali sirias ebyaddala, yabeera ng'amugoba. Baagobagana, Yusufu akulembedde adduka, akikitanya aggulewo ki? Oluggi afuutuka adduke. Wakaddati kamiswahu, naye wano mu kudduka omukyala ali mabega wa Yusufu yamukwata ekkanzu ye n'abeera ng'agikola ki? Ng'agisika n'etuuka n'okuyulika min eddubuli, mu mugongo gwayo. Wa alfayya saidaha ladda albaabi, kyokka baba kyagobagana Yusufu aggulewo ne basanga omukyala n'asinkana, omukyala n'asinkana bbaawe, Yusufu n'asinkana mukama we ku mulyango gwennyini. Naye abakyala beekaza, Kalati n'agamba, majadhaa man arada bi ahlika su'a. Omukyala yeekaza n'agamba nti naye kiki ky'oyinza okwagaliza? Mpeera ki gy'oyinza okuwa oyagadde tutuusa ku bantu ki? Ekibi. Ila okujjako anisjanna, okumusiba, au adhaaba alim, oba okumuwa ebibonerezo ebizitowa. Kala hiya rawaddatani an nafsi, Yusufu musajja wattu yeewuzaako ng'omukyala amaze omupaatikako ekigambo, neyeewuzaako n'agamba nti bannange, mukama wange, omukyala ye kennyini yanneegombye, naye nze nagaanyi, naye nga ye kennyini yanneegombye. Ng'agamba nti washahida shahidu, n'ajulira omujulizi, min ahliha, okuludda ki? Okuludda lw'omukyala. Kitegeezebwa nti bba bwe yali ajja asinkane bano nga beegoba ku mulyango, bbawe yali azze ne mukoddomi we, yali azze ne muganda w'omukyala. Era muganda w'omukyala n'abeera nga alina amagezi ge yakola ki? Ge yawaawo. N'agamba nti kabaka nga tonnaba genda wala, nga tonnaba kunyiiga, tonnaba kukola Yusufu kikyamu, in kana kamisuhu
kudda min kubuli fasaddakat wa huwa min alkadhibina. Naga nti ekanzu ya Yusufu, ekanzu ya Yusufu yamuga nti wetegereze, yagamba nti wetegereze ekanzu ya Yusufu eyo bwebanga eyuziddwa mu maaso, bwebanga eyuziddwa mu maaso, omukyalo ono ajja kuba wa mazima, era Yusufu ajja kuba ki? Ajja kuba nga abalibwa mu balimba. Nga tonnaba kukola Yusufu kibi kyonna, nga tonnaba kutabukira mukyalo oyo, nga tonnaba kukola ki? Yamugamba ono mwanyina w'omukyala, muganda w'omukyala, namugamba in kaana kamisuhu, bwebanga ekanzu ya Yusufu eyo kudda min kubuli, ng'eyuziddwa mu maaso, fasaddakati, omukyalo yagenda kuba nga byayogera byonna bya mazima, wa huwa min alkadhibiina, era Yusufu agenda kuba nga alimu abo abalimba. Naga naye wa in kaana kamisuhu kudda min dhuburi, naye bwebanga ekanzu ya Yusufu eyuziddwa mabega, ng'eyuziddwa mabega fakadhabati, omukyala ajja kuba nga akola ki? Ng'alimba. Wa huwa min as-sadiqiina, era Yusufu ajja kuba nga alimu abo aboogera amazima. Walamma ra'aha kamisuhu, omusajja ono katumuyite mukoddomi bwe yamala omunnyonnyola n'amugamba ebigambo ebyo, n'alaba ekkanzu eyo kudda min duburi, ng'ekkanzu eyuziddwa mabega, kaala n'agamba innahu min alkadhibin, n'agamba nti innahu min kaidi kunna, n'agamba nti kino kiri mu nkwe zaki? Z'abakyala. Obukyala ekanzu eno yeeziddwa mabega, n'agamba nti zino nkwe zaki? Za mu bakyala. N'amugamba in kaida kunna adhima, kimazima enkwe zaki? Z'abakyala nnene nnyo, si nnyangu za kutegeera, mpitirivu nnyo. N'agamba Yusufu a'rid an hadha, ekyo kyawukaneko, kireke, tobyogera, bikome wano mu nju, tobifulumya bweru, tebikunyiiza, wabula biveeko bubi. Wastaghfir lidhanbik, n'agamba omukyala gwegayirire Allah akuggyeko amazambi, agambye nti wegayirire Allah akuggyeko lidhanbik, ekibi kyekyo, oba ekyo akubeere nga akuggyako ekyo kyobadde otadde, obeere nga omwenenyeza. Wastaghfir lidhanbika, wegayirire Allah ku ekyo kyobadde okoze, beera nga omwegayirira ku lwekyo ekibi kyokoze. Innaki mazima kunti min alhatiina, obadde wa mu basobya, era oli musobya nnyo. Waqala niswati fil madinati mra'at al-azizi turawidu fataha an nafsi, ne bagamba amawulire gasaasalira byategerekeka. Wakala niswati, ne bagamba abakyala fil madinati, ab'omu Madina, mra'at al-aziz, nga bagamba mukyalani Aziz, turawidu fataha, yegombye omuvubuka gwakuzizaawo, amwegombye annafsi ye kennyini. Ne beewuunya, ne bagamba nti kadi mazima sitagafaaha hubba, okwagala kwamususseeko, kwamuyitiriddeko. Inna mazima lanaraaha, tumulaba fi dhalali mubin, tulaba nga ali mu bubuzi obuki? Obweyolefu. Ali mu buze buli bwennyini obweyolefu, amakulu nti ekikola kyakoze awulidde ddala.
inna lannalaha fi dhalalin mubin, mazima tumulabanga okwagala kumususseeko ayise we yalikomye, ali mubuuze kati buki buli wennyini obweyolefu. Agambye nti falamma sami'at bimakrihinna, agambye nti omukyalo ono bwe yamala okuwulira enkwe z'abakyala ab'omu Misiri, abakyala ab'omu kitundu ekyo erudda n'erudda nga bamwogerako, bamutaddeko enkwe, bamwogerako buli kimu, mukyala kabaka n'asala amagezi gatya alusallati ilayhinna, n'abeera nga abatumya gye bali, n'abatumyako bajje gy'ali bakole batya, n'aga nti wa ataddati lahunna muttakaa, kye yakola n'ateekawo omukolo, yabayita n'ategekawo ekijjulo. Mukyala kabaka bwe yamala okuwulira enkwe ze bamwogerako, ebigambo bye bamwogerako nti yeegombye omuki, yeegombye Yusufu omuvubuka oyo, kye yakola n'ateekawo ekijjulo, n'abategekera ekijjulo, n'abeera ng'ayita abakyala bonna, ab'abakungu, abatali ab'abakungu, bonna n'abeera ng'abayita, n'abateekerateekera muttaka emiti aw'okutuula awalungi, emiti egy'okwesigama, n'abeera ng'abateekerateekera babeere nga batudde nga bakakkamu. Bw'amala okubayita ne bajja nga bateekeddeteekedde ekijjulo, kulla wahidati minhunna sikiina, kye yakola buli omu n'amukwasa akambe. Katya nti ekijjulo kye yabawa kitegeezebwa nti ekijjulo kye yabawa mu kubayita yabawa ekyokulya, ng'ekyokulya ekyo kitegeeza okuba nti walinga olina okukirya ng'okozesa kambe. Kati ng'oli wayinza okuwa watermelon n'obeera ng'olina kusalako busazi, obeere ng'okola ki, ng'olya, ng'osala ng'olya, ng'okozesa kambe ako. Ne mukyala Azizi ono, mukyala kabaka bwe yayita abakyala abo, oluvannyuma okulaba nga bamwogeddeko, n'ateeka ekijjulo, n'abateekerateekerawo okutuula walungi, emiti egy'okwesigama, n'abawa ekyokulya nga bakirya nga basazisa kambe. Buli mukyala gwe yayita ku mukolo ku kijjulo ekyo n'amuwa akambe, abeere ng'atandika okusala ekyokulya ekyo n'akambe. Bw'amala okubakwasa akambe ako, wakallati n'abeera ng'addayo n'agamba Yusufu, n'ayingira mu nnyumba n'agamba Yusufu nti akhruji alayhinna, fuluma ebweru oyite we bali, fulumayo obeere ng'oyita abakyala bano we bali wano, we mbateekeddeteekedde emito gyabwe we beesigamye, bakutte ebyokulya bali mu bisala balya, fuluma oyite we bali. Kigambibwa nti falamma ra'aynaahu, bwe baamala okulaba Yusufu abakyala abo abaali bakutte obwambe, abaali beesigamye emito, abaali batebenkedde ku kijjulo, bwe baamala okulaba Yusufu akbarunaahu, babeera batandika omugulumiza, ne batya olw'obulungi bwe nga batunuulidde Yusufu, ne bagamba ki kino, wakata'na aydiyahunna, babeera nga basala emikono gyabwe, batandika okwesala engalo, beesala emikono gyabwe, naye nga tebawulira nakuwulira nti oba beesala engalo oba beesala emikono, nga buli omu amaaso gatunuulidde Yusufu, eno beesala naye nga tebawulira, balitunuulidde Yusufu ku bulungi bwa Yusufu. Era ne bongezaako ne bagamba wakulina, ne bagamba haasha lillahi, bannaaye tulayidde Katonda, kino kisusse, ma hadha bashara, ne bagamba mu butuufu ono alabika si muntu, ono si muntu, inna hadha, tali ono illa malaka, wabula okuleka ki, illa malaka, okuleka ono malayika yennyini, karimu, ate nga malayika wa kitiibwa. Bagulumiza obulungi bwa Yusufu, ne beesala engalo, ne bagamba ono si muntu, ne bagamba ono malayika, ate nga ne malayika mu bamalayika gwe bagamba malayika wa kitiibwa. Awo nanga batendereza bulungi bwani bwa Yusufu. Omukyalo ono kyeyava abagamba, kallati n'abagamba fadhalikunna alladhi limutunnani
fihi n'agamba kati nno mubaddeyo nga munjogerako nga bwe ndi omwononefu, munjogerako ng'okwagala bwe kwampitiriddeko, munjogerako nga bwe neegombye ausibooyi. Agaye nti fadhalikunna alladhi mutunani, oyo nno gwe mwesaliddeko emikono gyammwe nga temuwulira, yoyo gwe mwabadde munnenyeza. Agaye nti walakad, n'agamba nti walakad ni mazima rawaddituhu namwegomba ani nafsi ye kennyini fastaswama n'agaana. Amazima omulenzi oyo Yusufu namwegomba naye yagaana. N'agamba nti wala in lam yaf'al, ne bw'anaaba nga takikoze omulenzi oyo nanjagala, ma amuruhu kyemulagidde bw'anaaba takikoze la yusjannanna, agenda kubanga asibwa, wala yakuna min as-sagirina, era agenda kubeera mu bantu abakola ki, abagayibwa singa anaaba takikoze. Yusufu ne kimuyitirirako, kala n'agamba rabbi, mukama wange, Yusufu n'agamba mukama wange, amaze okuwulira omukyala engeri gye yeeweramu, amaze okulaba abakazi bali beesaza engalo ku lulwe nga ne babba baabwe beeraliikiridde, n'atyamu nti oba oli ate ne kabaka naye ayinza okukola ki, ate omukazi naye akyamwowerera. Kala rabbi, n'agamba mukama wange, asijunu ahabbu illa mimma yad'unani ilayhi, n'agamba nti mazima ekkomera lye ddungi gyendi okusinga ebyo bampitirirako. Yusufu neesabira ekkomera, n'asaba Allah abeere nga amussa mu kkomera okusinga okubeera nga yeeyuna ebyo bye bamuyitira. Wa illa tasrifu an kaidahunna, n'agamba nti ya rabbi, mukama wange onooba tonsaasidde n'onzigyaku enkwe z'abakyala bano, asubu ilayhinna, nyinza okweyuna gye bali nembeera wa akun min aljahilina, nembeera mu bantu ate abakola ki, abatamanyi. Singa ono batonzigyeko nkwe z'abakyala bano ze bampitiramu, ze bansendasenderamu, ayi Allah, nja kubeera ate nga ndi mwabo, nyinza okweyuna gye bali ate nembalibwa mwabo abantu abatamanyi. Allah n'agamba nti fastajaba lahum, Allah yabeeranga ayanukula okusaba kwe. Fastajaba Allahu rabbuhum, n'abeeranga ayanukula okusaba kwa Yusufu. Fasarafa anhum kaidahunna, n'abeeranga amuggyako enkwe z'abakyala bwe zibaali bamusalira, n'abeeranga amutaasa. Innahu, olwokubanga huwa ye Allah tabaraka wataala samiu, awulira, alimu, ate akola ki, ate amanyi. Thumma baddalahum min ba'di ma ra'aw li ayati, agambye bwe kyamala okubeera nga kibeeyoleka nti mazima ye Yusufu talina musango, ne kibeeyoleka nti Yusufu talina musango, ne kibeeyoleka nti Yusufu talina buzibu bwonna, ne bamala okukitegeera. Lwaki bakitegeera? mara awle ayati, okumanya olwokulaba ki, olwokulaba obubonero, nga bamaze okutegeera Allah bazizo obubonero, nga bamaze okutegeera nti mazima ki, Yusufu talina musango. Neera bagamba la yasjununahu, tugenda kubeera nga tumukola ki, la yasjununahu, tugenda kubeera nga tukola ki, nga tumusiba hatta hino, okumala akabanga akaki, akagere. Ekitegeeza nti yasibwamu okumala akabanga ebbanga. Lwaki? Nti abasajja bano abalina abakyala baabwe bano abeesala engalo ku lwabulungi bwa Yusufu, jjukira nabo baasigala tebatudde nga beegombaani Yusufu. Ate ne kabaka naye ng'atiddemu olw'obulungi bwani bwa Yusufu, omukyala ono kubanga yeegombye ani? Yeegombye omulenzi oyo. Ne basalawo ne bamusibwa. Kikuwaaki? Kikutegeeza nti si buli muntu ali mu kkomera nti alina omusango. Si buli muntu asibwa, si buli muntu ali mu kkomera ng'asibiddwa nti alina omusango. Otunula ensiba ya Yusufu, amazima yali mu kkomera naye nga talina ki? Nga talina musango. Waddahala ma'ahu sijina fattayani, agenda nti mazima ne bayingizibwa mu kkomera, bali abantu basatu abayingizibwa mu kkomera. Yusufu ayingizibwa mu kkomera, ayingizibwa n'abavubuka abalala bameka? Abavubuka abalala babiri. Kala ahaduhuma, omuvubuka omu gwe bayingiza ne Yusufu n'agamba inni arani asiru hamura, mazima
inni arani asiru khamra mazima nalabye mu kirooto nebase naloose olwo agamba Yusufu abuuza Yusufu agamba nebase naloose mu kiro nga ndabira ddala nga nkamulira nga nkola ki nga nkamula omubisi nalabye nga nkola ki nga nkamula omubisi wakala al-akhra agenti wakala al-akhru onagamba omulala owokubya omuvubuka gwe babayingiza naye ne Yusufu aga nti inni mazmaze arani ahmilu fawqa ar-ra'si hubudha mazimaze naloose we nebase naloose nga ndabanga netisse emigaati ku mutwe nina ekikapu kyemitise waggulu ku mutwe gwange kirimu emigaati taukula tairu minuhum naye ng'ate ebinyonyi biri ku mutwe gwange kuli ku migaati giri gye neetisse nga biri mu kulya emigaati giri ne bamugamba ebirooto ebyo bye twaloose nabi inna bitawilihi tubeera ng'otunnyonnyola otunvunulire ku ndoto yaabyo inna naraka minal muhsinina mazima gwe tukulaba Yusufu oli wa bantu abo bakola ki abalongoosa olabika oli mulongoofu osobola otuwulira ku ki ku birooto lwaki bamuyita omulongoofu kubanga Yusufu yali mu kkomera naye nga tava ku ki tava kutendereza Allah ali ku azikaali abeeraga ku azikaalize tava kutendereza Allah ali ku bulaadi bwe kati bano bamulabanga mu ki mulongoofu ne basaba bamugambe abeere nga abavunulira ku ndooto ezo. Kala Yusufu n'abagamba la yautikum mat'am tegenda kubajjira emmere tulidhakanihi gye bagenda obbagabira olwaleero gye bagabira olwaleero emmere tegenda kubajjira ila okujjako naba otukumma bitawilihi okuleka nga mmaze okukola ki okubabuulira okubannyonnyola endooto y'ebirooto byammwe kabla an yautikumma oluvannyuma nga ekyokulya oba ebyo babagabula nga tebinaba kukola ki kubajjira dhalikuma mimma allamni rabbi ebyo n'ebirooto ebyokuvuna endooto ebyo Allah byebimu ku byakola ki kubiyampa kubiyangabira oba kubiyammanyisa omulezi wange inni taraktu millati kaumi mazima nze nakola ki nava ku ddiini nesonyiwa eddiini nenenya eddiini navira ddala ku ddiini y'abantu baki bewaffe abatakola ki abatatya Allah ab'ekibiina ekitatya ki Allah qaumu la yu'minuuna billahi abo abatakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala wa hum bil akhirati hum yuqinuuna hum kafiruuna nga ne ku lunaku lw'enkomerero baluwakanya abatakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala nga n'olunaku lw'enkomerero lwennyini balukola ki baluwakanya abo nabeesonyiwa wattaba'tu millati aba'in agenti wattaba'at millati aba Ibrahima agenti nze ngoberera nasalawo era nembeera nga ngobera eddiini yaki yaba kitange ngani Ibrahima wa Ishaaka ne Ishaaka wa Yaquba ne Yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in tetwabeerako bantu bagatta Katonda kintu kirala kyonna okumuteekako obwa Katonda obulala dhalika min fadli Allahi ebyo alaina ebyo nno bye birungi ebyava eri Katonda gye tuli bye yatwagaliza ebyo ebirungi ebimu ku ebyo Allah Katonda bye yatwagaliza ebirungi ddala gye tuli wa ala nnas ate n'eri abantu bonna walakina naye akthara nnas la yashkuruna naye abantu abasinga obungi tebeebaza n'agamba ya sahibu sijini ya sahiba sijini abange mmwe basibe bannange nabbi Yusufu akoola bali abavubuka ababiri agamba abange mmwe basibe bannange arbab mutafarriquna khairu am Allah liwahid alqahar agenti abaye basibe bannange bakatonda abawukana be balungi okusinza am Allah liwahid alqahar oba Katonda omu bwati omukasi w'embeera kyegategeeza nti bano bakatonda bemusinza nosanga oli asinza
asinza mukasa w'ennyanja, asinza bale ddungu, asinza bakatonda abawukana kuba bakatonda balina nga bakatonda ow'enkuba, katonda ow'abalongo, katonda ow'ennyanja, katonda nga bagenda bawulayawulamu baga nti ya sahabu lijini abange basimbe bannange ya sahabu sijini abange basimbe bannange arbaba mutafarrikuna bakatonda abo abawukana muno katonda wakino khairu be balungi amillahi alwahidul qahhar oba katonda omu omukasi kuba katonda mukasi akola kyaba yagadde so si bwe kyoyagadde olw'enteekateekayo ng'oli kitonde kye yakuteekateeka ye akola ekyo kyokola ki kyoba oyagadde newankubadde gwe osobola okulaba ekyo kyakoze nga kibi naye waggulu wakyo ye aba ayinawo ekirungi eri ekitonde kye. Agambye nti ma ta'buduuna min dunihi, agambye nti ebyo musinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala bikyamu, tebiriyo n'agamba nti illa okujjako asmaa samaitumuha manya bunyago mwakola ki illa okujjako asmaa manya samaitumuha ge mwabituma antumwe wa abaukum ne bani ne bakitammwe ma unzala Allahu biha min as-sultani, Allah tabisangako obujulizi bwonna nti mubisinze mwe mwabyetuumira. Allah tasangawo obujulizi bwonna nti mubikole ki nti mubisinze. Innal hukmu illa lillahi, okulamula kwonna okusinza kwonna buli kimu kyonna kiri eri Allah tabaraka wa ta'ala. Amala yalagira Allah tabaraka wa ta'ala amala ala ta'budu illa iya Allah yalagira kubeera nga asinzibwa yekka nga gwe tusinza. Dhalika ad-dinu al-qayyim, dini enki engolokofu, walakina naye akthara an-nas la ya'lamuna, naye abantu abasinga obulungi tebamanyi. Yusufu n'addeyo kubali abasibe abamugenda nti ya sahib sijini amma ahadukuma fayaski rabbakum hamura, naddayo ku ndooto z'abali basibe banne bamusibe nabo abavubuka ababiri. Endooto ze bamubuuzizza n'abagamba nti tebajja kubaleetera kyakulya kyonna okuleka nga amaze okukola ki, nja kuba mmaze obbabuulira endooto zammwe. Kale n'atandika n'omu n'agamba nti ya sahibi sijini, abange mmwe basibe bannange, amma ahadukuma fayaski rabbakum hamura, omu ku mmwe agenda kubeera nga addizibwayo eri mukama we eri kabaka abeere nga amusogolera omubisi era agenda kuba nga amunywesa omuki omubisi. Wa amma al-akharu ate ku omulala owokubiri fayaslabu, agenda kubeera nga akomererwa ku musalaba, agenda kukomererwa fattaukulu tayiru min ra'sihi, era ebinyonyi bibeere nga bikola ki nga bijja nga bimubojja omutwe nga bimulyako ennyama ey'oku mutwe.